eggwanga erya Russia nga lino lyatandikiriza olutalo ku ggwanga erya Ukraine. Emyaka gigenda kuwera 3. Onajjukira nti ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwokubiri ogw'omwaka gwa 2022 Russia n'eryoka etandika okulumba eggwanga lya Ukraine mu kye yayita ekikwekweto. Naye okuva olwo n'okutuusa kati mwanange ebigambo birungi si birungi naddala ku sayidi y'eggwanga erya Ukraine. Era obutafaanana na bulijjo ennaku nnyingi eggwanga erya Russia lizze likola obulumbaganyi ku ggwanga erya Ukraine. Naye omulundi ogw'eggulo ogwakoleddwa ku bibuga eby'enjawulo ebingi munda mu ggwanga erya Ukraine mwatu gwasusse ogw'obulamuzi. Bwe kuba kubonereza abasajja babonereza bannaabwe, era nga njagala okubuulira nti ne bwe bukeeredde enkya ya leero tukyasuubira okuba nga waliwo abantu bangi abagenda okufa olw'enjega eno, kubanga newankubadde emirambo egikakasiddwa gyabadde 30 naye waakiri bakyalina essuubi nti mu bifunfugu eby'enjawulo eby'ebizimbe eby'enjawulo ebyakubiddwa nga n'ekibuga ekikulu Kiev kyabaddeko, mwana wange wakyayinza okuvaayo abantu abalala abanaazuulwanga mirambo, kubanga obukodyo olunaku lw'eggulo bwakozeseddwa eggwanga erya Russia bubadde bukyaludde okulabibwa naddala ku kibuga kino ekya Kiev, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine. Njagala kukubuulira nti ne bwe twali tutandika olutalo luno wakati w'amawanga gano abiri, mu ntandikwa y'ebintu bino eggwanga lya Putin erya Russia mu kutandika okulumba n'okukola obulumbaganyi ku nsi eno lyali liruubiridde okwesogga obutereevu eggwanga lino nga liyitira mu kibuga ekikulu Kiev. Naye munnange Katonda yabayamba aba Ukraine ne beeziziba ne basobola okuzzaayo eggwanga lya Russia nga gwe wamma ebigwa tebirondwa. Weewaawo emmundu ennene ennwanyi zaali zoolekezeddwa eggwanga lino nga ziyitira mu kibuga Kiev ekya Ukraine, naye waakiri abasajja baaluma n'ogwengulu okulaba nga balemesa bannaabwe okwesogga ekibuga ekyo. Kati ne kibaawo kubanga waakiri bulijjo babadde bakikolako obulumbaganyi, bulijjo babadde bakizinduukiriza ne bakikuba. Naye omulundi ogw'eggulo gwe gumu ku egyo ginnantalabika kubanga waakiri abantu abasukka mu 10 baalusuddemu akaba mu kibuga Kiev mwokka. Nekitegeerekeka newankubadde abasajja aba Ukraine babadde bakuuma ekibuga kino nga bw'okuuma eriiso ly'omu kiwanga, naye omulundi ogw'eggulo gwabalemeredde, era okugenda okukakkana nga mu bibuga eby'enjawulo ebitali bimu munda mu ggwanga lino erya Ukraine mwana wattu byawabi, era abakulembeze obuuyo obwo n'okutuusa kati emboozi baginyumya nga lutabaalo ku ebyo bye baalabye. Leero naddala bwe baatuuse mu kibuga Kiev ekyasinze okumala era ekikyamaze ensi eno enviri ku mutwe kwe kuba nti abasajja aba Russia tebaafuddeyo ku kye bakuba. Ogenda okugera nga bazinduukiriza eddwaliro ery'abaana gye bayita Children's Hospital mu ggwanga erya Ukraine mu kibuga ekikulu ekya Kiev. N'olw'ensonga eyo kikyali kyobeera ekyali nnaku kweraliikirira n'abasigaddewo abalunyumya ng'olutabaalo bwe bagira bagugumuka okukira obuliga. Ebyabaddewo tebinyumizika, obinyumya bw'obiddamu kubanga kyabadde kikyaludde okulabika. Omulungi ampuliriza, Okmadipi Children's Center oba Okmadipi Children's Hospital lyeddwaliro eribadde lisingira ddala obunene kyenkana mu nsi ye Ukraine ery'abaana. Olunaku olw'eggulo nkubuulidde nti kyenkana temuli n'omu yavuddemu, kubanga n'abaavuddemu nga bakyassa ekituufu kiri nti baagenze n'obubalangula ate nga bunene nnyo nnyini ddala. Kakati abaana bangi abagambibwa okubanga bafiiridde awo, kyokka nga n'abantu omugatte bw'owera bw'obalaabala waakiri wankaweza 10 abantu omugatte abafiiridde mu kitundu ekyo ewabadde eddwaliro. Olwaleero tutunula wakati mu mawanga mangi agali mu kuvumirira n'abantu ab'ensonga bangi abali mu kuvumirira ensonga eno etanudde eggwanga erya Russia, wakati mu buvuyo bwonna obuliwo ne lirumba butereevu okukakana nga likubye ekizimbe mu ngeri ya bugenderere. Naye amaloboozi gawulikise nga gava mu ggwanga erya Russia ne gabuulira abasajja aba Ukraine ne bagabaga nti abange mwogere ku mazima,
muli mukubuulira ensi nga Russia bwekubye eddwaliro naye si kituufu mukimanyi nammwe mwerimba ekifo kye tukubye kibadde kisulamu basajja abalwanyi n'ebyokulwanyisa byabwe era mazima ekyo kye mulaba olwaleero abantu be mulaba abafudde be ba Ukraine abawedde emirimu abalwanyi b'eggwanga lino erya Ukraine n'olw'ensonga eyo bino bye mwotwogerako nti tubadde tuzze kusaanyaawo kukuba baana si bituufu kubanga naffe tumanyi okugenderera ekituufu olwaleero ebyensonga zabadde za ngeri bulijjo obulumbaganyi bukolebwa nnyo ku ggwanga erya Russia lino so nga ate ne Ukraine ennaku zino yatandise okukola obulumbaganyi era nja kukubuulira mu ggwanga erya Russia naye ku mulundi guno obutafaanana n'emirundi gyonna egizze gibaawo mu bulumbaganyi okuva olutalo lwe lwatandika kati tugenda mu myaka 3 waakiri Russia bulijjo bwe badde ebukola ng'emala kwegendereza n'okulengera wa weegenda okukuba era bulijjo abantu ababadde bafa ng'oyinza obutasanga 10 lifudde mulundi gumu okutuusa olunaku olwajjo bakubalidde 30 bulijjo Russia ebadde ebaza ebifo n'enfo ez'abalwanyi ng'esinga kwonoona bintu ku mulundi guno yakubye ndowooza yeekyaye ebigikoleddwako bingi ate ng'era esuubirwa okubanga ebikyagikolwako bingi nega nti keba battule okugenda okumaliriza olulumbagana luno abantu bayinza okukunukkiriza mu 40 kyokka ebyeganye nega nti yakikoze ekigenderedde era ekimanyi teweekubye tewabaddewo baana bwana wabula okuleka nga abalwanyi ba Ukraine be baana yo be yagenderedde okuba era beekubye kakati nno bwe bavudde awo abo ne bamala okufa nkubulidde bw'otuukayo abaayo owulira emboozi ze banyumya za kyobeera banyumya bakankana newankubadde ng'olunaku kyenkana luyise kasookedde obulumbaganyi buno bubakolebwako kakati waliwo ekitundu bakiyita Kriviveri eno kitundu omuzaalibwa musajja mukulu Vladimir Zelensky ono ye president ow'eggwanga lino erya Ukraine olunaku olw'eggulo okufaananako n'emirundi emirala omanye eggwanga lya Russia lize lyegeza mu kitundu kino ezaalibwa Vladimir Zelensky naye nga tebakikwasa bulungi ekituufu kiri nti naye obw'obalaabala abafudde mu kitundu omuzaalibwa musajja mukulu Vladimir Zelensky bawerera ddala 10 damba kati gatte 10 eri eryogerwako ogatte ne 10 liri eriyise erikubiddwawo okuliraana eddwaliro n'ebizimbe ebyenjawulo mu Kiev ogenda kumanya obusungu abasajja bano bwe babadde nabo njagala kukubuulira nti ekitundu kya Zelensky bazze bakyegezaamu wakati mu kwagala okumulaga obusungu nti neewaabwe wennyini basobola okubattulawo kyokka eky'omukisa omulungi olunaku olw'eggulu omusajja mukulu Zelensky ono yabitaddemu engatto nakkirira butereevu munda mu ggwanga erya Poland awo kinyana mpindi muliraano era obulumbaganyi buno bwagenze okukolebwa nga ye gyali ali mu kuteeka mikono ku biwandiiko wakati w'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Poland ng'abazaakola ebiwandiiko n'endagaano ez'enjawulo okulaba ng'ayongera okuyimirirawo omulunya mpuliriza we balumbidde ewaabwe era naye bamunyumiziza binyumize kubanga kitegedde nti ewaabwe Russia bwerumbye eyo erese bafumbya miyagi n'olw'ensonga eyo obulumbaganyi buno bulumye nnyo abantu kubanga bwe bumu ku obwo obw'amaanyi obukyabeddewo mu myaka 3 egikunukiriza mu 3 kasookedde olutalo lutandika munda mu ggwanga erya Ukraine omulunya mpuliriza nkubuulidde nti Kiev bw'ogigattako ebibuga ebirala ng'ekyo musajja mukulu Vladimir Zelensky gy'azaalibwa okwo kwogatta ekitundu eky'Dnipro kwogatta n'ebitundu ebirala bwe bagassegassa omuwendo ogwawamu nkubuulidde eri mu ntandikwa nti okusinziira ku kikyaliwo omuwendo guno gukyayinza okusukira ddala mu bantu 40 kyokka nga kino kibadde kikyaludde okulabika kubanga bulijjo obulumbaganyi bwa Russia ku Ukraine bubadde waakiri bubaamu abantu 2, 3 kale obutasukka nnyo 6 naye buno bulabika nga bubaddeko ensonga n'olwaleero ekyebuuzibwa kiki ddala ekigendereddwa mu ekyo eggwanga erya Russia okukola obulumbaganyi obuzito obwenkaniddeawo kakati njagala kubuulira nti wakati mu kunoonyereza nga bwe bibadde oluvannyuma lw'okutunuulira abantu nga baaziirana eggye ly'eggwanga erya Ukraine ery'omu bbanga livuddeyo ne litegeeza nti mu butuufu buno obulumbaganyi tebubadde bwa bulijjo
kubanga ebikozeseddwa olwaleero si byebyo ebibadde bijja bikozesebwa mu nsonga ez'enjawulo mu bulumbaganyi obw'enjawulo. Waliwo ebyokulwanyisa nga bino bipya mu ngalo z'eggwanga erya Russia. Zino emizinga egimu ojja kugiyita na hypersonic missile, kaakati mwe muli ekika ekya Kinzhal. Eno bagiyita Kinzhal missile nkambwe era mu kukuba yeekansa. Si kyangu kusisinkana ng'eggwanga nga Ukraine wakati mu mbeera gye lirimu ng'abazungu bakyesonza n'okugezaako okwerumaaluma n'okwetunuulira nga bawaayo ebyokulwanyisa nti bayinza okufuna ebiyinza okukwata Kinzhal missile eno. Omulunyampuliriza ekimu ku bitegeerekese nti wakati mu kwenyonyongoza kw'abasajja abazungu abo era wano we wavudde obuzibu, kubanga n'ebyo ebyaweebwayo nga emizinga gi Patriot gi air defense systems ziyite zirukwata ez'eggwanga erya Ukraine ku mulundi guno tezaakoze. Kitegeerekese ng'abasajja bannamagye ab'omu bbanga ab'eggye ly'omu bbanga erya Ukraine be bakinnyonnyolera ddala nti zino baazitebuse aba Ukraine ye ate bwe bakunyumiza Kinzhal hypersonic missile eziyeyambisiddwa okukuba ate olwo n'onyumya Patriotic eno kirabika okubanga nayo balina engeri gye bagifuludde bano abasajja aba Russia. Era ng'ojja kujjukira gwe omulunyampuliriza nti kino kimu ku by'okulwanyisa eggwanga erya Ukraine kye lyali lirowooza nti bwe banaaba bakifunye mwana ng'ensonga zijja kuba ziwedde. Ojja kujjukira kyatambuza omusajja akulembera eggwanga lino Serebu ng'eyakwana ogw'okumpi bw'ayingira mu Amerika bw'akomawo. Waakiri ne bwe yabanga tatuuseeyo ng'era awereekereza ebigambo buli mukolo gwe yasangangako abakulu n'abapeeka leero mwattu ne bibagwa ne ku mimwa ng'abaga nti ke bamuwa Patriotic ennaku egenda kuba ewonye munda mu ggwanga erya Ukraine. Naye munnange njagala kukubuulira nti ne mu nsimbi ezisembyeyo okuweebwa eggwanga erya America Patriotic eno ebaddemu ezimu baazireeta bukolokolo ne baziteeka awo. Ukraine n'ezitega mu mbeera ya okwerinda si buti ensanafu mwattu etambula egaludde, naye zino zonna tezibagasizza. Ekyamazima kiri nti bazikubye abasajja ne bazifulula. Kakati wakati mu kulaba ebyo byonna musajja mukulu akulembera Ukraine yasangiddwa nga yabitaddemu ddengatto nkubuulidde ne mu ntandikwa nga yagenze ku muliraano mu ggwanga erya Poland. Eno newankubadde obuvuyo n'obuzibu buguddewo munda mu ggwanga erya Ukraine naye tekibalemesezza kusayininga oba kiyita okuteeka emikono ku ndagaano ey'ababiri anti bano abasajja abazungu yebe yeekwasa mu ndaayi. Ennaku ezo kyawuliddwako nti mu butuufu bifaanana okuba nga bimutamye olw'ensonga nti abasajja abazungu bye basuubiza tebabimuwa, ekimuleetedde okuba nga ali mu kattu nga talina buwonero. Omusajja Omurasha amulaba buli waatunudde. Abasajja bamusuubiza ebyokulwanyisa ebyokunsi n'eby'omu ggulu, naye ne gye buli eno okuleka Patriotic ezo ezikubiddwa n'ebyokulwanyisa ebikaddekadde ebiriwo babadde tebayina era tebayina na byakulwanyisa bimala. Nakubuuliddeko eggye ly'eggwanga erya Ukraine lwe lyavuddemu abasajja ne badduka emisinde nga bayitira ku mugga Dnipro ne badduka ne beewaayo mu mikono gy'abasajja ab'e Russia wakati mu kugaa nti bye balwanyisa tebakyabiyina. Babadde bawerera ddala bana ne baseeyeyeza ku mugga ogwo nga batambula bagenda bawanisa emikono ku kyato ekiyiiyirize. Bano baakikoze ne mu bucupa bwa pulastiki kwoteeka ebiti ne balyoka bakiteeka ku mugga gwe wamma ne bakoleeza nga boolekedde amagye g'eggwanga erya Russia gye gali nga baga nti kooti tetufiira wano nga ne gye tulaga banditwaniriza. Era ekituufu kiri nti bwe baatuuseeyo babaaniriza bya kitalo, naye ng'ensonga gye bawa bakooye okulwana ng'ensonga y'ebyokulwanyisa teggwa ku mimwa. Kakati Zelensky bw'alabye biri bwe bityo olunaku olw'eggulo buno kano akabenje bwe kaagwiriddewo buyita obulumbaganyi bwa Russia ku Ukraine bamusanze ali mu Poland. Poland eno ng'ekimututteyo nkikugambye kulaba ngeri gye bayinza okufunamu ebyokulwanyisa kubanga zi F-16 ezamusuubizibwa tebaziwadde n'okutuuka olwaleero. Kyokka nga newankubadde nga Ukraine ne Poland
babadde bayinamu akakuku emabegaawo naye teweerabira nti omuliraano gwokya bbiri. Bano bamaze ne bakkaanya era Poland omukulembeze waayo nakkiriziganya n'owe Ukraine nti egenda kuyambibwako Ukraine eno gy'olaba. Ekisooka bagenda giwa ebyokulwanyisa ebibalirirwamu $4 miliyoni 4 nga byonna byakuyambako okulaba engeri gye bayinza okutangira eggwanga erya Russia okwongera okwegiriisiza munda mu ggwanga erya Ukraine. Kubanga sikulwa oluusi bino ng'ebizza olwaleero biyinza okujja nga tebitegedde gye babitumye, laba bwe bigenda okuba Ukraine ate ne bikubamu eggwanga erya Poland. Kakati awe wabadde okutya ng'abasajja ab'e Poland bagamba nti owange oluusi oyinza okugulekera munno kyokka naawe ne gukuliiramu. Kakati mu mbeera eno bano bakkiriziganyizza yaate olaba Poland ekkiriza okuyambako eggwanga erya Ukraine nga baga nti waliwo ebikompola ne missile eziweerezebwa eggwanga erya Ukraine nga zisinziira gye zivudde ne zijja ziyita mu ggwanga erya Poland okwolekera Ukraine. So nga ate Russia ne bweba esindisa ebikompola ng'esinzidde mu bitundu ebimu ku ebyo bye yawamba ku ggwanga erya Ukraine, ebikompola bino oluusi tebimanya gye biraga okukakkana nga biralambadde bigenda mu ggwanga lya Poland. Kakati bakkaanyiza nti Poland bw'anaalabanga ebifaanana bwe bityo nga bijja biraakanga ogwalumanzere ebbeere, mwana watu tagenda kulonzalonza y'endagaano etuukiddwako, bagenda kubikuba nga talina nagwe yeebuuzizzaako abikube alyoka abimansule. Ye weerabidde kubanga lwaki ebirwa byerabirwa olutalo bwe lwali lutandiikirizaawo ojja kujjukira nti eggwanga erya Russia lyakanyuga ebikompola ne bijja biyita mu ggwanga erya Poland ne bituuka butereevu munda mu ggwanga erya Ukraine. Kyokka olw'okuba nti air defense system za Ukraine zaali zikyalina amaanyi, bwe zeewuuba okukakkana ng'ebikompola bikwasiddwa ne biddizibwayo gye bivudde, ebimu byagwa mu ggwanga erya Poland ne bittawaawo abantu babiri baali balimi, omwami n'omukyala, bali mu nnimiro yaabwe bakwazza lubimbi okukakkana ekikompola ekyali kivudde Ukraine so nga kyali kiyise Poland ogenda e Ukraine ate ne kidda oluvannyuma lw'okusindiikirizibwa missile okusindiikirizibwa air defense system eza Ukraine ne bidda eno ne wabaawo nno akasandali. Abantu bangi baali balowoozezza nti eggwanga erya Russia lyali likoze obulumbaganyi mu ngeri eŋŋenderere ne likuba eggwanga erya Poland. Era waaliwo okucacyanca abalowooza amangu nga bagamba gwali gujabagidde, omunafu yali azadde kaliira, kubanga baali beesiimye nga bagenda okulaba ebbwedde ne bwe ligambwako nnyini lyo, anti baali beesunze nga bagamba nti Russia ke yali etanudde ekanyugirira ebikompola byayo munda mu ggwanga erya Poland kali kagenda kugijjutuka, kubanga NATO omu ku bammemba baayo ye Poland, ate nga akakwakuliza akaliwo oba akakwata akaliwo wakati w'ababiri NATO ne mmemba waayo kasita omu alumbibwa olugujja bagira ne NATO esitukiramu nejjeekola obulumbaganyi kw'oyo alumbye mmemba waayo. Kakati munnange bagenda okunoonyereza ne beekenneenya ne balengera ne bazijjayo ne bapima ne baddamu okukakkana ne kizuulwa nti ekikompola kyali kivudde mu Ukraine nga kigenze mu butanwa kyategeerekekerawo nti ekikompola kino ekyakuba abantu mu ggwanga erya Poland kyali si kigenderere, kyajja mu ngeri ya busoberwa nga kisindiikiriziddwa. Era ebigambo ebyali bitandise nga beesunga nti NATO yali yakulumba ggwanga lya Russia olw'okukuba Poland, mwanange ne bibakalira ku matama. Kakati era guno gwe mulamu ogwasinziddwako Poland nekkiriza nti ng'oggyeko ebyokulwanyisa byegenda okuwa mu ggwanga erya Ukraine bukya lubanga lwa mmindi naye egenda kwetaba mu lutalo luno, si kugenda Ukraine kulwana wabula okuteegera awe waayo erindirira omuzira namige ayinza okuyisaawo ebikompola ne bigenda bimala bikuba mu Ukraine, ajja kubikuba Poland ono gw'olaba olw'okutaasa bammemba ba NATO ate n'okwetaasa ye ng'omuntu aleme kubonaabona mu nsonga zino. Onajjukira wadde obukuku bwajjawo Poland neeyombagana n'eggwanga erya Ukraine
olw'ensonga z'okwagala aba Ukraine okutunda emmere mu Poland. Bano ne bagugula n'ensonzi mu mugomyo, naye bamaze baludde ddaaki ne bajjukira nti bamuliraano. N'olw'ensonga eyo ng'ate eggwanga lino erya Poland lize liyiwawo omubiri nno okuva olutalo lwe lwatandika. Nkubulidde waliwo ebyokulwanyisa ebigenze eyo bbanga olutalo lwe lubeereddewo, ate ne wabaawo obuyambi ng'okutendeka amagye n'okuwaayo obutali bumu obuyambi obulala mu ngeri ez'enjawulo. Kyokka nga kw'otadde n'okusenza abanoonyi b'obubudamu abava mu ggwanga erya Ukraine ne bajja bali ekisula n'okuwangaalira mu ggwanga erya Poland. Bino byonna mu ndagaano byongedde okwogerwako nti Poland egenda kwongera okutendeka abasirikale b'eggwanga erya Ukraine wakati mu kasandali ke balimu ak'okulwanagana n'eggwanga erya Russia. Olwo bafune obukugu nga n'abaasooka bwe baakola, gwe wamma gujabagire. Russia oba oli awo anaalwa ddaaki n'ategeera nti gwe wamma omuntu aliko banywanyi be tomala gamutambaala, oba oli awo natta ku bigere. Kyokka newankubadde nga Ukraine eri mu kattu, naye era Zelensky tagaana kuvaayo n'ayogera nga bulijjo. Olunaku olw'eggulo yasinzidde Poland eno n'abuulira bannamawulire ng'eggwanga erya Hungary erikulembera omusajja Viktor Orban bwe litasobola kweyimba mu mulimu omunene ogw'okukkakkanya amawanga gano abiri nga mbuli galemesa okulwana mbu kubanga lyeri wakati awo mu nteeseganya. Agaye nti kituufu eyinza okuba erumiriddwa Hungary nga Albania awulira ebigambo abisobola, naye kino kisusse obw'omulamuzi gwe ssebo omulimu ogugenda mu myaka 3 ogw'olutalo oyinza okuba nti gwogenda guyimiriza nga yegwe musajja mukulu Viktor Orban. Omusajja ono Orban yajjako gye buvuddeko awo wiiki ewedde, yazzeeko mu ggwanga erya Ukraine n'ayogera ebigambo bingi kafukunya nga akaagula mukono, naye tebyamatizizza musajja mukulu ono w'e Ukraine okutuuka okubijulira nti biyinza okwesigamwako bwe kuba nga weetaagawo enteeseganya. Ekituufu enteeseganya mu ngeri ey'empulubujju ne musajja mukulu Zelensky ono waliwo lwazikoowoola oluvannyuma lw'okukizuula nti abazungu byaliko birabika si bye baliko. Kale oluusi aba ayagala kutiisatiisaamu okubajja ku mulamwa abalowoozese ye kyalowooza, naye era ssebo ng'atuuse waayagalira kubanga ebyokufuntulwa ng'omusiru bwe biti alabika tajja kubigumira. Kijja kujjukirwa nti omusajja ono bwe yavuddeyo era yawubyeko ng'amba Orban ow'eggwanga erya Hungary bwe yavuddeyo kati ali mu ggwanga erya China gyagenda okusisinkanira President Xi Jinping amunnyonnyolemu ensonga nga bwazze n'emirembe okugireeta gibukale munda mu mawanga abiri Ukraine n'eggwanga erya Russia. Bino byonna Zelensky agaa nti yebibaddewo naye tasuubira nti ono ajja kukisobola. Waliwo amawanga amanene okuli America ne China eyo basobolera ddala butereevu okutuula mu nsonga eno ne bagijjamu.